register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus, and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Omulamuzi wa kkooti ento ya Masaka Alozias Natwijuka asindise omukazi ayitibwa Stella mu kkomera okumala emyaka 35 nga mulanga ogw'okuliisa omwana empitambi. Kinajjukirwa nti akatambi ka Stella kasooka kutambulira ku mutimbagano ng'aliisa omwana wa mukwano gw'empitambi. Bw'etyo poliisi bwe yakagwako n'etandika okumuyigga era ssabbiiti ewedde n'emutwala mu kkooti ng'olunaku olwaleero kkooti eno lwemusalidde ekibonerezo. Omulamuzi Alozias agambye nti Natwijuka yandibadde amuwa ekibonerezo ekisukka emyaka 35 wabula olw'okuba nti teyatawaanyiza kkooti n'akkiriza mangu omusango gwamuvunaaniddwa y'ensonga lwaki amuwadde emyaka 35 ye gy'alabye nga emitono. Compensation for 35H with the prevention and prohibition of the Torture Act 2012. Details of the offense are that Stella Namwanje during the period between September and October 2024 had been in a zone in the Masaka city. Immediately before or immediately after, defecated, urinated, and made Semakola David Elias Iyola, a child aged 11 months old, drink it and smear her feces on the said Semakola David Elias Iyola. She urinated in a cup and then forced him to drink the urine. Since the feces could not drop into the child's mouth as she was defecating, she picked the dropped feces and fed him using the fingers. Ensonga endala eweesezza Stella ekibonerezo ekisaamusaamu eky'emyaka 35 olw'ekibi kye yakola nti okusinziira kwa alipoota eyakoleddwa abasawo kigambibwa nti omukazi ono yabadde alina akawuka akaleeta mukenenya kale nga kiyinza omuviirako okufa amangu singa anaaba aludde nnyo mu kkooti y'ensonga lwaki bamusalidde mu kibonerezo. Wabula omulamuzi akubirizza abazadde n'abantu abalala bonna okwegendereza ennyo abaana be balekera abaana baabwe nti kubanga bangi balinga nnakyalo ono abadde aliisa omwana wa mukwano gwe empitambi.